BOCAT TV neera tukwaniriza nte BOCAT TV olunaku olwaleero ndowooza enduulu ogiwulira. Tuli mu visa Neyimbira Byange tusaba visa ate nga tukoledde nga bano madudu Mubende gye tusinzidde olunaku olwaleero. Ndowooza mukira bulungi nnyo, abaana bali ku stage bayimba proud mugiraba kati gwali eyo kyosuwa sikimanyi na kukimanya. Nze SULA SSENYONGA mpozi nga te nkutuusaako embeera nga weeri wano wenyininyini muki nga bano madudu Mubende okitegedde. Tugamba olunaku wiiki eno yennyini tugenda beera nga tutandika ne Neyimbira Byange, ojja kubeera ng'omufuna bulungi nnyo live wano ku BOCAT TV. Kyolina okukola teekako buteesi datawo, tugenda kubeera nga tukuwa live buli lunaku kuva ku Mande mpaka Lwakutaano, okutandika ssaawa 3:30 ez'ekiro nga amawulire gawedde radio Simba kokka. Simanyi gwali eyo kye Wasubiddwa. Visa mugirayo bweri, tusigaze ennaku endala 2. Tulina idling Kalangala jjamu omuliro, ate mpozi ne Day of Freedom tujja buli ekifo kyenaabeera either Nimrod oba Kavumba. Mugimanyi bulungi nnyo, bibeera bituli byereere, biraka byereere, kitegedde kakatuka katusigale nga tuenjoyinga ate abaana nga mubalaba eyo temuva ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA ate nga ne Nash yali ku kamera. Musigale wa kakati bannange nga bano essomero lino lirina amateeka galyo. Atagidde mu uniform aba avudde mu butereevu. Eno uniform kati ono ayiseemu automatic naye ajja kasukamu okakasa nti tawulidde nsobole. Kakati tuddewo mu baana bano tubateekamu gwe tuyita legend eyalimu omwaka oguwedde. Oyo abazze kubawa peesi bano kulabika nti balabe kye bagenda okuvuganya. Ye ow'omwaka oguwedde agenda balinda ku quarter final. Jeje mbu bano bapya tebannafuna uniform. Bapya kyokodde wali tebannafuna uniform wakati agisasula. ono ye mwana legend ali mu gurupu eno agenda kweyanjula alyoke asetinge kyetuyita level, kyetuyita ki bano gye bagenda okuvuganya balaba abo banagivuganya. Akuba anthem mu kataka n'agiteeka mu kituku ate n'atuwa oluyimba. Kataka kerere ababoda mbalabula mwesonyiwe mukyala wange sibasabangako obuyambi bwammwe mutuma talina transport addira ku boda kiraye. What you, my wife was in naughty. I want to leave you to transport you and easy. Lindako mukituku kamuze nga tikali mu kidongo, mukituku nga tikali mu kidongo. Boda's man is warning you. I want to my wife because this is not transport. I want to the ALZK motorcycle.
kakati ensi eno akabonero tugigabira okukasuka vaasi bwati muteekeddwa okubeera nga musobola okumanya nti ali mu luyimba luno ng'ate talubagambye mukiwulira awo ke kabonero bwe tusobola okulabira nti oyo oluyimba lwayitamu ddala neeyimbira kubanga abantu bakoze eki kale kakati ababuulira amannya n'atandika mpola n'ayimirizaamu ne tubabuuza luyimba kyolwo bwe mulugwamu ng'olwo tuloka wallahi amanya afukira obutwa afukira obutwa masita kansomesa abaana nze natamiddwa abaganda wange abakyala b'essite n'enzirayo okuba omukyalo luyimba kyolwo kakati okunyuma kw'oluyimba luno atwala layini ku layini nga mwe bwe mumuddamu mukiwulira muyina bwe muddiramu awo ensi wegenda obbanyumirwa eno mulyoke mugirabe amiina kyekyo muddamu nti duduludulu natamiddwa abaganda bange abakyala b'essite n'enzirayo okuba omukyalo natamiddwa abaganda bange abakyala b'essite n'ennumba kuba omukyalo anje kyana ky'omukyalo ogwenna olukinnyuka ne bw'okiwa ekido kisima ezaalo kikotawana kigwera mu lusuku egyo emmanga misolisoli buli kadde ekibalwedde ekijja kabikka omulala otekaliiko gwe n'olabebbwa okiwunzi kwaba otuugwako kiyitamu nga kibanudde gy'oli kyante obulumi bw'ebitengotengo kiba kyabugumira kufaanizi kweyambwaka wansi kyayamba tawetawanya kyoyenda zenna kinenda tavume tugende nze nga nkitandikawo nti kyakuba ndoli nekiyimba obuyimba bwonna nga nze nsuna gita kyali kyebusoga kutwala omwana kuba tukkiridde ku kyalo b'ennuma gye nasanga mikwano gyange impomba n'onzita ng'amaanyi nenfunira twali mu lusuku kyampimamu baganda bange nga nnina 45 kyansaba olukojje buli lwenekozanga ng'akyekubasama kyangabira ebitundu byonna kyabula katoko nkutula omugongo gwange kyangamba nti tukkiridde ng'oluganda kiruyize n'erumala bwe yajjirira nenjiwa supu nze nga mmaliriza bwe nti nkwata mu nsawo nansiikayo bbiri nga nze kisimba kinnyabo kyeyanza bulungi ssente n'ekinziriza kyangamba mu nenkyaweni nga kijizza mu ngoyi omukyala w'essita bbiri ezo nozimusimbako kukkira kabomba mugwa omukazi w'essita bbiri ezo nozimusimbako kukkira kabomba mugwa baagala maziki ayinza n'okusooza mu mulyango bw'embuga n'akubamu oluyitibwa bbuu okubiza ekibuga kyange ate kukosola bbiri ekyankubamu oluyawo mangu ayinza n'okusamba gwe n'akulangira efunyiza olugongogongo okusinga ku mbuzi onsinga olutuyotuyo lwali lumu baganda bange nekoza simu nendwala ebirwadde kyenda kyava ku zipo wekibuga oyo yampa kuba nenja nzikoza sambadde giravu yadde kansooka kwebaza abakazi mmwe abanyamba ne mutuusa omusaayi gwange nze nsiime bwongerwa mwali baziira bange mwampa negezi nywa ennyonja kubatereera nange nesifuka kasa kujenda bakawoni Dr. Pampo watowa Dr. Pampa kakati muwulirize enseno oluyimba luba lumu naye omwana yomanyinza okukasuka mu lulwe wano waliwo Mr. Pampa ono Mr. Pampa temuli nalo akayimba nayita mukamugonza akamasu eggulo emando yaninye nekoze ebitajja mulaba omukadde ow'ekyenda gwe nabalagaza emando zakuno zinatulisa ebitanyika nemando kayinaabo erinnya kunya omugongo tukuba emukono okutte ekuuli ekayunga kukyalo mpooma wansi awo ng'okkirira owala nno wenasangidde omukazi omukadde abange muteekeko engalo omwana bw'atandika okukasuka awo wawumulizamu mumuwe engalo muwulire ekintu kukyalo mpooma wansi awo ng'okkirira ono nno wenasangidde omukazi
obukadde nga yenna ziwenjuta akutte ku mabizi yenna kunamirizanga era ndo kabizoto songa nze mandala eminnya eno nyawengituza namuyiteo nabyondo agenda kuwulira tobibito kanda kwazikanga lukyayinza kumponaalo okulwadde kumako munnaffe nkunyika ebirungu bano madudu tuli mu kusaba visa ate mpozi olunaku olwaleero neera ngudde ku mwana muwala Matakonko original so babuli amanya gonna ogamaleyo amanya gange yenzeliyana ow'ekitegeke self-contained nannyini buutu ne bonnet omusitizi wa injini kokonyo Matakonko eke ennyanja otegedde olunaku lugenze lutya olunaku luli beautiful lulungi ejawoozi ligenze munansonyiwa kubanga endulu nkuba nnyingi ebintu byansobedde abantu balabe kutunulira abantu bali balabe obeera gwe nga abantu basebe batoyiza obutasanyuka endonga abaana bagikuba ngera bwogiwulira emabega naye nga kiri malidadi sana simba byekola abateguzi n'abeetegawo balabyeko abateguzi nfunye bangi obadde wakatugano wana waleeta kureti ya bbiya naye abane bagala kunzitira miguwa badde ndabanga bagala kunzitira miguwa naye nengoma nenga kimala naye abentezi batiddemukko obuvaazi sibulaki abantu benatuma okukuba zigido bali abeeri atidde ndowooza walamukko abalabalamu okufeeko okutuuka wano nga bwajja akubya ezigido tekimukolera naye nga yizewe abafunyemu tukifunyemu n'abakifunyemu bakifunyemu basuubire ki wiiki etandika olunaku lwa mande tugenda kuleeta abaana wana abantu bali mu kulondamu basunsula kati bo kibasunsula ffe kyetutwala awo tutandikira awo because Neyimbira Byange si yaffe ffe nga ffe ola Neyimbira Byange y'abantu bonna kakati ku mmande kyetutwala tutandike nakyo nga cream kaye tufune creama ne creamist okitegera bulungi nnyo olunaku olwa mande soosa tufune ekitundu oluvannyuma lw'amawulire ag'essaawa 3 ez'ekiro obeerako ku radio Simba kigenda kubeera kikanyo tutandika okusunsula paka tutuuka mwezi ogw'omukaaga nga tukola final za Neyimbira Byange kati anti ennaku tubeera n'ennaku 3 olumu luwedde olwasaba visa olunaku olwokubiri lwa idoling jamu omuliro tugenda Kalangala ng'ennaku z'omwezi 13 May tegeka sente meka bategeke wakati bwa 3 awo mafuta galinnya ebikozesebwa birinnya olutalo lwa Ukraine oba lutalo Putin watatutuusiza naye okyabamanya nti ennaku z'omwezi 13 May tugenda Kalangala idoling jamu omuliro ate watufe Kalangala tetunasikirawo naye okusinziira final za Neyimbira Byange zijja kubeera ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga naye kakati ekiddako after this idoling jamu omuliro tetugamba idoling tugamba okwekola free neweeta n'olya sente zo nga tolina kugambako abaana babeerayo n'abaami babeerayo osobola okujja n'owuwo oba obutajja naye tubeerayo olwokutaano netubeerayo olwomukaaga netubeerayo olwa sande tukomawo mande gwe wali okirabyewo okugenda Kalangala ennaku 3 ku mitwalo 3 olya webaka odigida sente ziba ntono wekiri kakati bayita mwena mujja kwewandiisa nange Liana ne Jeje Semanda ne Christine bonna ababeerawo okuwandiika bagenda mwaide tuli ku BOCAT TV tubadde n'omwana muwala Matakonko omwaka guno bwayiseeyo gyayise Matakonko Matakonko litegeeza ki Matakonko kwanza mumanyi otwalinga tuli bato jjajja wange mukama mumuze mirembe yansabuliranga amata kuba tenjagala nnyo amata naye nga mpa kala naye gye yakoma okumpa kala gye nakoma okunoga
Kati ndi mata konko. Saka nyini. Ndi mata konko. Chona nacho ngamba. Ne mwonji wako bwoti. Toza kunsabulula. Tosobola kunsabulula. Nange neyanziza nnyo abalayi ba BOCAT TV. Nange mugende ku YouTube yange mungoberere. Nyanja Music gy'oteekamu. Olaba obuyimba bwa Kaliman. Tweyazanya ku BOCAT TV okyali tulinga bano madudu olunaku olwaleero era ndowooza olaba abantu bakyamufu nnyo nga bw'olaba. Gyemuli abaami abasoba gyebali mubaleke abamanya okukyanga bugaali sibasobya ekyo gyemirembe gyaffe buli muntu yeefubako akagaali kavugwe oli bwatusinga akawuguto giyita mpalama n'olwekyo kyembasaba abaami nammwe mugayenga ku mirundi nsake emmwanyi mubeereko alasonga enkolo za gita kubanga bwe bazireega zinyumisa endongo mbadde baagala etobye obukwano bw'abangi nzeeyo kyennakuwulire waffe kayunga kyembeera n'enfumba ebiwoomera abakulu mwerabaanikomawo olundi ne tuwaya Oyina ebigambo bingi bijjangu omuli sende jangu ontyo baagala etobye mu buwe akusanyusizaako ki leka naawe omwana alina biifu baaba kakati ndese byakatumwa ulire bosi yakatumwa oyo katumwa yatundamba mukatale kwe kusanga kawala kama buntu nga kayifu alaba bakasemberera sebo nga bakateteleza era nakabuliriza kawala kwe kikyate ekikweraza kunzika kwe halo chichi aino akawala nekogera kachuka nekamugamba katumwa pulisa ino you are not my dream guy you let me go katumwa yakawala mbaya kasimu kamukolinge laba katumwa yalowooza nti ekintu akimaze yaddayo ng'ali mu masanyu yayita ne bannasooka alubawe n'abagamba ava mu katale yasaza akawala ng'akayifu kali akawala kasoma abantu abibagamba laba essimu ye ate kwe kuvuga yabagamba musooke musirika omulundi wunakubye yes hello cat dog oba network oluzungu lwagaana n'aluyingiriza n'alugattiriza nga bwa n'alupangirira luzungu fuluma nga mye luzungu fuluma kiki weekweka naawe olaba mukwano gunzita luzungu oba ati waka oluzungu lwagaana luzungu fuluma kiki weekweka naawe olaba mukwano gunzita luzungu nze bambika oswaza oluzungu lwagaana n'aluyingiriza n'alupangiriza nga wa alukonerera akutte ku mutwe nga mye amayakuluka kutiwabokoma wambala y'emboozi yakatumwa katumwa yasala amagezi asobole okuwona abaseka n'abagamba nti zino engoye zendimu ekikulu za katale singa bade yunifoomu olowooza oyimbi olwakituuka ayimbye era ali omulamu kale oba oyimbi oyimbye ki nze ayimbye wange wetire walimamyekolere amanya gwani bampita babine lobi na gundi wewaga Neyimbira oba gundi wewaga ya nze oba oli inze oligode anthem ya ali tuwe anthem
ke wasisi nesangayo nakawere teyeyonja nakawere ngakyo banange ngakyo tuwe mukituku kale tuwe hata muyenyine I visited my sister. I found my atuwaka imba kale tuwaka yogera yokale mwima ki Nina tumesiri ndogoi kale subula kanelo weze ubanawe sebuja mugato ebulina bulikate nesula bubinyo oluyombo n'amateke nebitabuka zebinye kansule wakirumira nemukwano gwange yanywegera nze mwagale wanalinganye naye omutima gwanyamba otamiza akajanja nkole ntakati nedda kankole ekyokuviira madudu nga bano kakati njagala tutandike ekintu kino mulabe nga kibanyumira bwe kiteekeddwa obbanyumira ku baana babiri bano omu ayitamu omulala omulala asigala abantu erinnya batawokuba baliwulidde bwe bataliwulira munna bakubye kwani nakiranda magi mukafunda kali erinnya muliwulidde mukaki kwani nakaimba ana yaringi yammwe kumanya abiri mukafunda kalina iyalingi liriwo erikuba abagamba nti mukafunda kalimu wanika ebikono mulinnya amukubye mulinnya akoze eki amukubye kati baddako anthemu baddako ki anthemu tugireeta mu kataka ate ne mukitukumuwulira kati mu kataka liba ddoboozi lyerere nga timuli mu kidongo oluba okasikola nti bannange ebyansobera oddamu ki mukitegeera kino ekibuuzo nkikubuuza ku lw'abantu benga bano buli muntu bw'abeera anaaba abange muwulira mubuuza ku lwammwe ku lwani buli muntu bw'aba anaaba abeerako n'awantu watasobola kwetuuka naawe olinawo tuline kati bamuyite manya ki kuba mangi omwami w'abangi mpita sweetheart ali wano ne sweetheart musajja asinga omukwano mu nsi eno tuli ku BOCAT TV tulina Nsaba zondo tulina omulala wa ekidomoole ne tubeera na manya mangi gayina gonna naye ng'aliwo abeera 5 in 1 olunaku lwa visa olusanze otya olunaku lwa visa lubadde lulungi nnyo eno gisembeze kuba competition olunaku lwa visa lubadde lulungi nnyo okusina noli asooka gyeyo ebintu bye ŋŋambe bano kendeezaako wama olunaku lwa visa lubadde lulungi nnyo abantu bangi nnyo wano ebijujulu bingi nnyo wano ab'e Kampala munaatulaba madda naye wano kintu kitirivu n'ekintu kye neewuunyiza oli mwana mulungi era kawo gandi otadde akaana ku mukono gaatuula otovaawo era bw'oli
leero kibadde ky'obutema kulawa togamba nti leero kibadde ki nze nazaalibwa nga ndi mwana muwombeefu nze nina omuntu omwa neegomba bamwitaliyana kati wabeera saagala nnyo okwewuluntawulunta kubanga nkyamuswamye wanobera eri ntandikirawo okumanya aneegomba natera notuuka wano ndowooza olaba omusaayi nti gukwatagana osegedde olufuna nfunye kirowoozo nja kuwa omutwalo nno esaagala muntu amumanyiira nkuweerawo omutwalo sina kyengi wevula kyengi era kuwa omutwalo ntegeera wamma kyekyo so bulijjo nina empisa mwe munkwata obubi abaana banembera byange bapromisinga kitegeeza nti eno sizoni egenda kuba nzibu nnyo abaana bazze buli mwaka ogweyongerako abaana abaddamu okujja baba bazibu nnyo ono yo waleero nange kenyini nzize ntyayo ngamba wagenda kubeera watya nentuuseyo nange ne baŋŋamba nti tolina okugenda kupaakinga tolina okugenda kuyisa mu motoka nentegeera nti yes simba amaanyi egayina akatalekeka njagala kutumira ku mwana ayitibwa Giraadi mukwano gwange enyansula ku mutima Giraadi wonna wooli nkutumiddeko munywanyiwo nnyo nnyo ke katalekeka kembadde yinza okuba nako Ojali ku BOCAT TV ate posibaddereza abazonto naye yakiise bulungi nnyo oba oyinza omuyita kidomole nze SULA SSENYONGA nasho ali ku kamera mbere bulungi mweraba BOCAT TV Neera.